abantu emyaka 95 Allah n'asukkulumya abantu ba Ibrahim olw'ensonga nti Ibrahim yennyini Allah yamuwa ekyenjawulo ekyokubeera nti yabeera nti yasitura Kaaba oluvannyuma lw'okubeera nti yali yeweddewoko kwegamba amataba amataba n'omuyaga Kaaba yali yazimbibwa dda before naye Ibrahim alayhi salatu wassalam yagisitulira ku musingi gwayo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga musukkulumyamu ekyo. Buli nabbi yonna eyajja oluvannyuma lwa Ibrahim alayhi salatu wassalam mu bannabbi 25 yava mu Ibrahim alayhi salam. Kano kakwate buli nabbi yenna mu 25 abanyumizibwa mu Qur'an eyajja oluvannyuma lwa Ibrahim yava mwani? Yava mu Ibrahim. Nabi Ibrahim yava mu bannabbi ba Banu Israila bonna abava mu Yaqub. Yaqub yali muzzukulu we mutabani wa Ishaq. Ismaila n'avamu nabina Muhammad alayhi salatu wassalam. Then family Allah gye yasembeyo n'agamba nti wa ala Imran, n'abantu ba Imran. Mu bantu ba Imran mwe mwava Maryam, ne muvaamu Isa, ne muvaamu n'abalala abalongoofu ne bannabbi abasigadde. Allah bw'amala okubeera nti atunyumiza abantu be yasukkulumya, Allah yabeera nti yasukkulumya ennaku ezimu mu nnaku endala. Naam, Musiraamu badde nsaba kumuteka Musiraamu. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya ennaku mu nnaku endala. Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya ennaku ezimu mu nnaku ezisigadde nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti tewaliwo nnaku ng'omulimu muzo gwagalibwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga omulimu gw'okoze mu nnaku zino. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka n'okuzirayira mu Qur'an n'atugamba nti wal fajr, ndayidde emmambya ng'esala, ndayidde amakya ng'emmambya esala, n'agamba nti walayalin ashir, n'ennaku 10 eza Dhul-Hijja. Allah subhanahu wa ta'ala bw'alayira ekintu kyonna kiba kitulaga enkizo gye kiyina ku bintu ebisigadde. Hadithi gye nsomye nabbi n'atugamba nti tewaliwo mulimu mulungi gwonna nga gwagalwa eri Allah okusinga omulimu gw'okoledde mu nnaku zino 10. Era nga tetunnaba kubeera nti twebuuza ng'omusiraamu omu gye nabadde nsomesa yabuuzizza ekibuuzo ng'ekibuuzo oba oliawo byemu ku byembi tebibuuzo ebifu. Nambuuza seeka bwe mba sisiibye ennaku zino 10 kyekinantuukako yahe nga tonnaba kubuuza kigenda kutuukako nga tosiibye ennaku zino, sooka otunuulire obulungi bw'ogenda okufuna ng'okoze omulimu omulungi mu nnaku zino mulina okusiiba. Ennaku zino 10 ze nnaku nga kumpi byonna ebiraga empagi z'obusiraamu 5 biggwayo. Empagi esooka ye ya shahada, tubeera ne shahada. Empagi ey'okubiri okusaala eswala 5. Empagi ey'okusatu omuntu asobola okuweera zaka mu nnaku zino. Empagi ey'okuna yese tusiiba Ramadan naye mulimu okusiiba mu nnaku zino. N'empagi ey'okutaano y'empagi eya hijja, era nga gye tuyita elephant in the room, y'enjovu mu nnaku zino, oba kyekintu ekyasinza okubeera noticeable mu nnaku zino ze tulimu. Allah subhanahu wa ta'ala okutandikira ddala yateekamu ibaada eno n'empagi y'obusiraamu esembayo eya hijja, nga hijja egenda kujjukiza abantu aya egamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mutye olunaku mwenna lwe muliddizibwa mu maaso ga Allah. Nga kikuwa kifaananyi butya bwe tugenda okubeera mu maaso ga Allah ng'omwavu n'omugagga, omweru, omuddugavu, Asian, ave Turkey, ava mu America, ava mu Africa, ava Nigeria ne Russia ne mu China ne Indonesia, nga bonna bayimirira mu kifo kimu nga boogera ebigambo bye bimu ti labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Bw'obanga ovudde Uganda oba mu nsi yonna gy'ovuddemu ng'olina amampaati ng'olowooza nti olina nnyo ssente, waliwo osanga abasajja ng'olw'omukwano gwange omwe yagamba nti nga tebalina ssente wabula nga balina byanfuna. Mwawula omuntu alina ssente n'alina ebyenfuna. Ssente byanfuna naye waliwo ababyawula. Waliwo omuntu Allah wamugulirawo ebyenfuna nga takyamanyina bbeeyi ya bintu bwe bigula. Bw'ogenda mu hijja bw'osanga abasajja abo, gy'osanga abasajja abalina emmotoka n'okakasa nti gwe yiyo ntambula. Mwawula wakati w'emmotoka n'entambula. Waliwo omusajja namulaba okwo, bano abavubuka batera okwogerayogera ebigambo, n'agamba nti bw'obanga toyina ng'emmotoka yo si ya kipeesa obanga ya fingerprint, genda ogula elementi. Eyo siki kakati bwebanga emmotoka yo nga ya kisumuluze badde kyakuleeta amampaati, ogenda n'olaba ku basajja abalina emmotoka n'okakasa nti gweolina ki, olina ntambula. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga ku basajja be yasukkulumya nga bali ku Kaaba, bonna boogera ekigambo kimu nti labbaik Allahumma labbaik, nga tebakoma okwo ng'abasajja abo wallahi bali mu kulukusa maziga nga basaba Allah abasonyiwe, nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala eddua naawe mu kifo kyennyini mwoli mu kusabira. Ng'abasajja bootafaanagana nabo bambadde yunifoomu emu, nga mwenna mwambadde ekyambalo kyekimu, okulaga nti nahnu sawasiya inda Allah, ekiraga nti ffenna twenkanankana mu maaso ga Allah. Wallahi abasajja Allah yabagulirawo emmaali. Waliwo Munnayuganda omu twabadde ku program, Sheikh yamutunyumiza, twabadde awo ku Voice. Munnayuganda eyagenda n'asanga omusajja mukulukulu, omusajja n'amukwasa ennaku, basajja ba Asian, n'akwata $10. Omanyi imaani ekola ki? Erinnya nnyo, ate tewaliwo sadaka ekyasinze kwagalwa mu maaso ga Allah nga sadaka gy'oweredde mu hijja. Munnayuganda oyo n'akwata $10 n'aziwa omusajja oyo. Omusajja n'amugamba atofaayo, sizinaako buki bwetaavu. Ne bafunawo omukono ne batandika okunyumya. Naye kye yamunyumyako yagamba omusajja ono yamutwala waasula wokka. Ffe gye tusulira mu ruumu za woteeri, omusajja ng'asula mu ze bayita suites, apangisa nga bw'olaba floor namba n'agipangisako ekitundu, ng'agenze n'abakozi abazze okubeera nti bamuyambako n'emirimu nga baliyo bakola mirimu, naye nga zebuzi awo emaka si wakola ki, si wabeera. Waliwo omu ku basomesa bange yatunyumiza sitori y'omusajja Allah gwe yali yasukkulumya mu byenfuna, basajja abo Abawarabu. Omusajja yagenda mu ggwanga lya Bufalansa, atuuka mu kibuga Paris, n'alaba woteeri amatiribona. Nga bw'onayingira mu Kampala n'olengera Pearl of Africa Hotel oba n'olengera Pearl of Africa kuba yesinga obuwanvu mu Kampala, kati ye alengera woteeri amatiribona mu ggwanga lya Bufalansa mu Paris, n'agyegomba. Omusajja ono omugagga atuuka nga mu lujja lwayo n'agamba ye lwaki sikubira sekuritale wange ne tugigula, nga wira amabbabanyi gamukoze ki, ezo bayita ssente. Omugagga bw'ayoya ekibumba attaki atta nte, yeegombye ayagala gigula. Naye awo sitole si bwesinga okwewuunyisiza, mbalaga Allah be yasukkulumya mbenfuna abantu b'osanga mu hijja. Wallahi omusajja n'akubira sekuritale we n'amugamba ndabye woteeri wano amatiribona mu Bufalansa, lwaki tojja n'oyogera ne bannyini bo ne tugigula? Sekuritale we kyava amubuuza, woteeri eyo ginsomereko erinnya bagiyita batya? N'amusomera erinnya nti bagiyita bwe bati ne bwe bati. N'agamba eyo woteeri twagigula dda, eyo yiyo, eyo woteeri yiyo twagigula dda. Era oba oyagala kugenda kuba omusajja ye yali tatambudde nabo basekurite nga ze na famire ye mu Bufalansa, n'amugamba woteeri yiyo. Just imagine seeka wange oyo ng'alina ekizimbe mu Kampala naye nga takikola ki,
takimanyi. Olaba wano omuntu asuula ekyetaano n'omusanga nga naga musiraamu nyinyogoze, Mungu angezesezza. Namubuuza kiki? Nsudde emitwalo 5 egya Uganda, n'ekigambo egya Uganda nagikola ki? Omusajja Allah yamugulirawo emmaali ng'alina woteeri mu Bufalansa mu ggwanga lya mu kibuga Paris nga tagimanyi nagimanya nti ekola ki? Gyeri. Bw'ogenda mu hijja ekumala amampaati n'omanya nti waliwo abasajja Allah be yagulirawo muki mu byenfuna. Era omugagga omu baali bamu interviewinga ne bamubuuza naye webaliriramu ssente mmeka? N'agamba bwe nkugamba ssente ze nnina mba nkulimbye ate saagala kulimba, ndi musajja musiraamu. N'agamba okay, munnamawulire n'alemera kutubulire olina ssente mmeka? N'amugamba oyagala nkubulire ssente mu ddakiika emu eyise emabega ze mbadde nnina? Oyagala otegeere mwene eddakiika gye tulimu ze mbadde nnina? Oyagala za ssaawa emu emabega oba lunaku lumu emabega? Kubanza buli ddakiika eyitawo neeyongerako ki? Ssente. Allah kyava atugamba mu Quran, mugimu ku mirimu emirungi omuntu gyakolera mu nnaku zino 10 nga gwe mulimu gwaki? Gwa hijja. Natugamba nti walillahi ala nnasi hijju lbait liman istataa ilaihi sabila. Ti Allah subhanahu wa ta'ala yalalika ku bantu okugenda okulambula ennyumba ye, liman istataa ilaihi sabila. Omuntu yenna Allah gwaba asobozesezza genda yokko okomyewo omutima gweri Allah, ofune ekifaananyi kye tugenda okubeeramu nga tuli mu bbaliro, nga nahnu sawasiya inda Allah, nga ffenna twenkanankana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era okusinziira ku jumhur, abamanyi baffe abasinga bagamba nti hijja yafuuka ya bwatteeka eri abasiraamu mu mwaka ogw'omukaaga oluvannyuma lw'okusenguka kw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abamanyi abalala nga Ibn al-Qayyim al-Jawzi bayogera ebigambo ebirala, naye abamanyi abasinga beegatta nnyo ku mwaka ogw'omukaaga. Era mu hadithi etunyumizi wa Abi Hurairata radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yajja eri basahaba nabagamba nti ayuha nnaasi, abange mu abantu, Allah subhanahu wa ta'ala kifudde kyabwatteeka gye muli okubeera nga mukola ki? Hajj. Fahajju, mugende mukole ki? Mugende mutandika okukola hijja. Era omusajja omu n'asituka n'abuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulu aami ya Rasulallah, yavaayo mbanji n'amubuuza tugikole nga buli mwaka wange gombaka wa Allah. Nabbi n'asooka n'asirikirira hatta qaalaha thalatha, okutuusa omusajja bwe yamubuuza emirundi emeka? 3. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti law qultu naam, singa ngambye nti ye nti mugikole buli mwaka kyandifuuse kyabwatteeka ate temwandisobodde. Kyetuyigamu ekyo ekisookera ddala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga asooka n'afokasinga ku nsonga emu, nga ne bwoba omubuuzizza ng'asooka n'amaliriza ensonga gy'aliko n'alyoka akola ki? N'alyoka akuddira. Yali enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era hijja n'efuuka ya bwatteeka eri abasiraamu bonna, ng'ensi n'ensi egenda kujja eyogera ebigambo nga bye bimu, nga bava mu bifo eby'enjawulo, nga bava mu kabira ez'enjawulo n'ekkala ez'enjawulo, nga bonna bazze kwogera kigambo nti labbaik Allahumma labbaik. Nsaba Allah atwale mu hijja, ate atuwonye bwe kibanga ekitulemeseza ssente, Allah subhanahu wa ta'ala azituwe. Olw'ensonga nti bw'obeera ng'oli mwavu ku mpaki z'obusiraamu 5, Allah bw'aba takusaasidde nnyo n'ofuna omuntu akuyambako, oyinza okukomekkereza ng'osigaza mmeka? 3. Ng'ebbiri okkiririzaamu nzikiririze. Alhamdulillah gye ziri nzikiriza, naye abasiraamu abasigadde bajja tukola ki? Bajja tukiikirira.
ekibuuzo kiri nti gwe mu bwongo bwo onaakiikirirwa paka ddi? Musiraamu gwe atasasulanga ku zaka, mu zaka onaakiikirirwa paka ddi? Mu hijja onaakiikirirwa paka ddi? Kyekibuuzo kyenkulekedde. Ebiseera bisinga abantu kiba motivatinga okukola olw'ensonga nti baagala okuzimba amayumba, olw'ensonga nti baagala abaana be basomere mu masomero ge baagala. Naye njagala otandike ne number one motivation nga gy'osabira Allah akusukkulumye mu byenfuna, kubeera nti ogenda n'olambulako ku nnyumba ye yaki ey'ekitiibwa. Basajja bangi bagenze mu hijja nga si nti bagagga nnyo. Waliwo hajjati gwe bannyumiza, yagenda mu hijja nga wallahi atunda mazzi ga taapu, amazzi ga taapu 1,200 olw'enniya ennungi gye yali ayina. Wallahi Allah n'amusobozesa n'agenda mu hijja. Tandikira ku omula ng'okyali muvubuka, okyeteekemu mu bwongo nti nina ekyobwetteka kye bayita ki hijja. Wabula waliwo abantu nga wallahi takirowooza nako, nga tekimugirangako mu bwongo mu bintu bya pulaninga nga hijja tekola ki teriimu. Eyo mu hijja gy'ogenda, Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba nti oluvannyuma bwe bamubuuza mu hadithi ya Abi Hurayra omulimu Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okwagala, n'agamba nti al-imaanu billahi wa rasulihi, omuntu okubeera nti ayina imaani n'okukkiriza mu Allah n'omubaka we. Ne bamubuuza mulimu ki omulala, n'agamba jihaadu fi sabilillah. Ne bamubuuza omulimu ogwokusatu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba omuntu okusituka n'agenda n'akola hijja, gye gimu ku mirimu esatu ekyasinza okwagalwa mu maaso ga Allah. Era omuntu agenze n'akola hijja, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa n'addayo nga mama we yamuzaalira, okusinza ku hadithi entuufu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Ibn Mas'ud yatugamba mu bimu ku bintu hijja byekuyambako, Allah subhanahu wa ta'ala akugirawo ekizibu ky'obwavu ng'okomyewo, ojjayo eminyago mu gimu ku minyago gy'ojja mu hijja nga ddala ogikoze ikhlaasan lillah, ng'ogikoledde Allah, kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akuwonye empologoma gye bayita ki bwavu. Ali ibn Abi Talib yagamba obukafiri buba butuuka mu kifo kyonna ng'obwavu bwambala ki engatto. No, yagamba obwavu buba bwakatuuka mu kifo kyonna okubukalamu bwe buti ng'obukaafu bwambala ki engatto. Amayo wajje basikira obusimu mba busikira muyenga ne munyonyo ne buziga gye basikira obusimu. Omwavu fena tukkiriza nti music ali haramu, si bwe kiri, naye bw'obeera omwavu oyinza okubeera n'ennyimba mu mutwe nga wallahi tewazeeyagalira, nga lwakuba gy'osula owakuleetera okubeera nti abaana n'omukyala naawe nga bakutaddeko okwata ennyimba muki mu mutwe muno, nga buli akayimba akajjako kamanyi. Obwo bubeera bwavu. Obwavu obutera okusindiikiriza abantu okugwa mu haramu. Obwavu si busindiikiriza ennaku zino abantu n'olaba omusajja wallahi ow'omuvubuka n'alinnya booda y'ababiri ng'alinnyeko na mukyala, sijagamba nga talina kyakkola kuba ekyo kiri haramu, eyo si excuse, wabula ng'oluusi ekimulinyisiza booda ey'ababiri nga buki nga bwavu. Bw'ogendako mu hijja bimu ku bintu Allah byayisizaako n'akugulirawo n'ova mu bantu abaki abaavu. N'ogenda n'osaalako esswala emu ng'ebalirirwamu omutwalo omulamba mumanyi kyekitegeeza, n'osaala emitwalo n'emitwalo egy'esswala, ekyo tosobola kukituukako ng'oli muki ng'okyayina empologoma gye bayita obwavu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abutuwonye. Bwe mbanga mubadde temulowoozanga ku bwavu mu ngeri yakubiri, mubulowoozeeko nti busobola n'obbalemesa ki ibaada, busobola obbalemesa ki. Bw'otaweerwa n'esswala ogisaala nti leero 29 leero 3 Land Road, si bwe kiri bannange.
osala olowooza Land Road bwobanga ekyokulya okirina oba bonna babuyita ki bwavu. Kyova olabanga Allahu subhanahu wa ta'ala yatuwa empaji ey'okutaano naye nga it's a reminder erife abantu nti bannange tukole tusobole okunoonyamu ebyo Allah byatuwadde tubinoonyemu ki akhira. Mukitegere ekintu ekyo? Naam. Era gwe gumu ku mirimu mu nnaku 10 gwe tusinga okubeera ntunoonya. Nga sinaba kuva ku mulimu ogwo, abantu bwe bagenda mu hijja insha Allah omulundi ogunaddako olw'ensonga nti leero obudde buyinza obutamala, tugenda kunnyonnyola akawonvu n'akaga ka hijja ku lunaku olwokuna oluddako insha Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuseeyo tunnyonnyole hijja okuva weetandikira paka gyekola ki gyekoma. Bwe twogera essaawa eno baganda baffe abagenze mu hijja naddala bagenda okukola hijja eyitibwa tamattu baataddeko dda ebyambalo byabwe biyitibwa ihram era bayingidde dda emikolo egyaki egya hijja. Nendowooza insha Allah omulundi ogunaddako tugenda kubeera nituginnyonnyola. Omulimu ogwokubiri gw'omulimu ogw'okusiiba. Mu hadithi yetunyumizibwa Hafsa yatugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu 4 yalinga tabireka. Ekintu kye yasookerako Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga talekaayo kusiiba nnaku zino emmeka 10. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga talekaayo kusiiba nnaku 3 mu buli muki mu buli mwezi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga talekaayo kusaala laaka 2 nga tannabakola ki nga tannabakwebaka. Ekyokuna nkyerabidde naye inshallah bwe nakijjukira ngenda kukibabuulira. Naye mu bintu ebyo ebina Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga talekaayo muntu kusiiba nnaku meka ennaku zino 10. Omusiraamu Allah gwaba asobozeseza okubeera nti ozisiiba zikole ki zisiibe. Todda masala ennaku zino zituuka ate abantu ne badda masala siiba ki ennaku. Waliwo hadithi nga ntuufu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba la tasuumu yawmu sabt, temusiibanga olunaku olw'omukaaga okuggyako mu nnaku ezakola ki ez'obwetteeka gye muli. Era bwe tubeera mu nnaku nga zino ennaku eziri mu wasa ng'ennaku osobola okubeera nti osiiba ennaku endala ezitali lwa mukaaga, olw'omukaaga lukole ki luskipinge okuva mu khilaafu okuva mu kwawukana wakati wabaki wabamanyi. Wabula bwe lubanga lukutte nga Arafa ku bamanyi ekigambo kye nasinga okubeera ntebenkerera kusobola okubeera nti olukola ki olusiiba tewali buzibu olw'ensonga nti oba osiiba ki oba osiiba Arafa. Wabula mu ibaada eziri mu wasa ibaada yonna eya sunna nga yakusiiba bwekwata olunaku olwa Saturday, olunaku olwa Saturday lukole ki luleke ennaku zonna ezisigadde ozikole ki ozisiibe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu yenna asiiba olunaku lumu nga lusiibye mu kkubo lya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala asembezaayo omuliro wakati we naye 70 kharifan, agusembezaayo enzira nsanvu okusiiba obusiibe olunaku luki lumu mu kkubo lya Allah. Bw'abanga Allah takusobozeza genda mu hijja nga tonnaba kufuna busobozi, ki ekiba kikulemesa okubeera nti osiiba ki osiibe ennaku zino 10 ne ziggwako naddala ku sayidi eyabaki ey'abavubuka. Omulimu ogwokubiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mu nnaku zino tuyitirize nnyo at-tahlil, okubeera ntugamba nti la ilaha illa Allah, n'okugamba nti wa tahmid, n'okugamba nti alhamdulillah wa takbir, n'okubeera ntuleta ki takbira. Byebyo ebigambo byetwogera ku yawmul Eid, netugamba nti Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Ebigambo ebirina kutandika ng'ennaku zino 10 zakakola ki zakatandika. Abasiraamu abamu beetirira bawulira ensonyi okubeera nti atambula mu kkubo agamba abantu banandaba batya nga neeyogeza nzekka. Bane be banaabeerawo wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala mu bbaliro. Era nina omusiraamu gwe nalaba nga aposinze n'agamba masiki eno etuyambye nnyo naddala okukola adhikaari. Lwaki olina okwekwekerera okukola adhikaari? Yenno confidence gye nayogerako omulundi ogwayita. Omusiraamu olina okubeera nti wekkiririza mu ibaada gy'okola ki
gyokola. Era bwetuka mu Ramadan mu kusiwuluka, Allah yanukula nnyo edduwa y'omuntu ng'ali mukola ki? Naye olw'ensonga nti alaba banne bali mu kunyumya bonna nagamba munange ate banandaba batya nga nze ndi mu kusaba nga bannaye bali mukola ki? Mu kunyumya. Beera confident ekimala oyimirizeewo ibaada Allah gye yakuwa, Allah gye yagamba okuyimirizaawo. Kati Allah bw'abanga atugambye mu nnaku zino ezimu ku sunna ezikyasinza okubeera nti zisuuliddwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga ayogera ebigambo ebyo mu lwatu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Tunagezako inshallah okubyogera mu lwatu nga nakasirise kakyaganye. Mnaye mpise mu bantu balaba nyenye emimwa bwenti, nga nakasirise kaganye, ng'oli mu taxi, ng'otudde ku boda, owa boda akubuze musiraamu kiki buki bw'obadde oyogerawo nkuwulira. Hatta ne wagamba nti ennaku zino abasiraamu boogera bokka, bali mu nnyonyolereyo nti balina dhikiri gye boogera ng'ennaku zino ku miziko z'eki. Ate omuntu okubeera nti azireeta mu lwatu kyongera ku kye tuyita dominance ey'abasiraamu, okubeera nti mulaga nti kyemuliko mukikola ki? Mukikakasa. Kyemuliko mukikkiririza, muli ku mazima. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu okutandikako dawatul jahiliya, dawa ey'olwatu ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamusanga ne basahaba mu kizimbe kyekiriwa Darul Arqam. N'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekibuuzo kyenjagala weebuuze. N'amubuuza alasna ala alhaq, sifa abali ku mazima? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ffe abali ku mazima. N'amugamba twekweka ki? Twekweka ki nga ffe abali ku mazima? Okweka ki azikaari nga gwali ku mazima? Allah akusobozesezza gwe boss ku mulimu, naye ebintu bwe bityo wallahi nga tosobola kubeera nti obikola. Tosobola kuvissawo kadde ku makya nga Allah yakusukkulumya weekozesa wekka n'ogamba nti kansome ku Qur'ani. Olw'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byekusukkulumya kubasigadde. Waliwo abantu ng'eluxury tebagirina, nga tasobola keera ku makya asome Qur'ani olw'omulimu gwakola, ng'ayimba taxi oba ng'alimu owina ayimba ngoye. Wabula gwe Allah subhanahu wa ta'ala akusukulumiza n'akuwa omulimu gwe yakuwa, lwaki togunoonyamu enkomerero? Lwaki toleeta adhikaari awo wennyini wootudde, hatta ne b'okozesa abatali basiraamu ne bagamba nga yidde enkulu egenda okutuukawo, balina abasiraamu ebigambo bye boogera, era omusiraamu abatayagala mukola ki? Muinterrupt nga batayagala musumbuwa. Lwaki ekyo ekintu tetukiraga abantu abatali basiraamu? Era mu bigambo bya Umar yagamba nahnu qaumun, fe kibinja ky'abantu a'azzana Allahu bil Islam, Allah yatusukkulumya n'akuwa ekitiibwa nga lwabuki? Bwe tulinoonya ekitiibwa mu kintu kyonna ekitali busiraamu, adhallana Allah, Allah agenda tukola ki? Agenda tukakanya. Lwaki tolaga obusiraamu bwo mu maaso g'abantu nga tokola nti riya, wabula ng'otuukiriza sunna y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Omulimu omulala oguli mu nnaku zino, ng'ogyeko omulimu gwa hijja n'ogw'okusiiba n'ogw'okuleeta dhikiri, ye dhikiri egamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhikiri eyo tulina okubeera ntugiyitiriza nnyo ku mimwa gyaffe nga tuli mu nnaku zino. Ffenna tuddemu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Era baganda baffe bwe batuuka bino temubiddamu, baganda baffe batuuka ku kasozi Safa nga basoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba nti inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Al-aya ayo gye basoma nga batuuse ku kasozi Safa, bwe bamala ne bagattako edduwa eyo nti la ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, wahdahu la sharika lahu,
mu bwomuwe talina kintu kyonna kimwegattako oba tetumugattako kintu kyonna. lahul mulku, yayina obukulembeze obufuzi obwenkomeredde oba yayina dominion eyenkomeredde. walahul hamdu, era yatendeberezebwa. wa huwa ala kulli shay'in qadir, era Allah subhanahu wa ta'ala ayina ku buli kintu kyonna obusobozi, buli kintu kyonna kirinako obwakabaka, buli kintu kyonna kirinako obwamaanyi. kyekintu ekyo kyoba okakasawo amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala. bwe tolaba nti Allah w'amaanyi asitula abantu bonna ne bajja mu kifo kyeteekamu ennyumba ye y'ekitiibwa, bonna ne bajja okubeera nti boogera ebigambo ebyo. ekyo byebimu ku bintu ebitulaga nti wallahi eddiini yaffe ddala yeddiini entuufu. kozi wamma obukristaayo bwazimbibwa ku mpagi mmeka? oba obukatuliki bulina empagi mmeka? ani azimanyi wanje? amateeka 10. ffe tugamba mpagi bwazimbibwa ku mpagi mmeka? ffe tulina eddiini eriko ensibuko nga hatta n'ekifo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyateekamu Kaaba tugendeyo, kyekifo ekikyasinza okubeera accessible mu nsi yonna, kyekifo ekikyasinza okubeera strategic nga buli muntu yenna wava wonna mu nsi asobola okutuukawo. just imagine singa Kaaba yali Brazil ngeri mu South America, abasiraamu bandiyanguyiddwa okugendayo. kambabuze ekibuzo kimu, kampani z'ennyonyi ezisinga zivaawo? si mu kyondo kya Buwarabu? Fly Emirates teva mu kyondo kya Buwarabu? Qatar Airways, Etihad ne kampani z'ennyonyi ezisigadde. mumanye ensonga lwaki bavaawo? era awo flights wezisinga okonectingira zonna ez'ensi yonna, olw'ensonga nti awo wakati ddala, wakati w'ensi. era awo Allah subhanahu wa ta'ala weyateeka ennyumba ye yaki ey'ekitiibwa. gwe tolabanga ebintu byaffe bannange biteeketeeke, tolabanga ddala eddiini eno ya Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina. muhijja mwennyini mwe yasiza aya eno gye yagamba nti olunaku olwaleero nzijuza eddiini yammwe nembasimira nenzijuza n'ekyengera kyammwe gye muli, wa raditu lakum alislaama diina, nembasimira n'eddiini esinga okubeera ey'ebbeeyi nga eddiini y'obusiraamu. wallahi ekifo ekyasinza okubeera strategic. era kampani ya NASA, kampani egenda mu bwengula, bagenda okuloketinga bwe baali mu bwengula ne balaba wakati w'ensi, nga wakati w'ensi we wali Kaaba mu ggwanga lya Saudi Arabia. Allah subhanahu wa ta'ala awo we yali ayagala abantu bave mu bitundu ebyenjawulo bajje bamusinze. era awo wennyini wakati w'ensi Allah we yateeka qibla fenna gye tukola ki, gye tunula ng'abasiraamu. kozi bali batunulawa gye baagala. eno yeddiini yokka nga wallahi ogenda China nga tomanyi yadde nihao mulumanyi oluchina? oba nogenda mu dokita ayogera oluchina? okay nange ye dokita asobola okwogera buli kyayagala, ye musawo wano. ng'osobola okgenda mu ggwanga lyotamanyi kigambo kyonna nogamba nti assalaamu alaikum, ne musooka mutandikirawo wennyini. bwe mmala okutandikirawo wennyini, wallahi oli naakuyita brother, muganda wange, ng'oli kaddugala ye nga muki, nga mweru. ekyo Allah kitulagira muki, muhijja, nti mwenna muli baaluki, innama almu'minuuna ikhwa, mazima ddala abakkiriza mwenna muli baaluki, muli baaluganda. nze wallahi waliwo ekintu ekyanneewunyisa. nali mu Istanbul nga tuli ku airport, omusajja yajja nga mu Saudi, najja n'ayogera oluzungu naye nga lukutufukutufu, nga mbuuza wa wali masjid, nenjogera oluwarabu, n'asanyuka nnyo, n'ambuuza masjid eriko wa wano. omanyi ku airport ezo naddala ez'omu ggwanga ly'ettake ziriko points we basaalira ku buli mulyango gwonna, gate yonna eriko point masjid.
okiraba. Era wano wembabuliza nti bannanga abasiraamu tukoze kyonna kye tukola, naye oba masjidi yaffe ku airport eriwa, kuba nze sijagamba nti teriyo, wabula nze naginoonya nekola ki, nembula nze ng'omu. Era naliko ne ba travel agent abamu nembabuuza bannange masjidi eriwa ku airport, ebyo bigambo mbibalekedde ne bye bikikwatako. Naye omuwarabu ono mala okumulagirira masjidi weeri nga njogera oluwarabu, omukyala yali antudde wano yali takimanyi nti nali nyambadde mbeera za bulijjo, nambuuza wasomerawo oluwarabu, nemugamba nalusomera waffe. Naŋŋamba ovaawa? Nemugamba nva Uganda. Mu kaseera awo wenyini tukonekitingirawo nambuuza Idi Amin omumanyi? Nemugamba Idi Amin mumanyi. Era mu bigambo bye yaŋŋamba naŋŋamba Bannayuganda temulyaza amanya Idi Amin ne mutabulira nsi byafaayo bye biki bituufu. Nkiddamu, temulyaza amanyani Idi Amin ne mutabulira nsi byafaayo bye bituufu. Generation ku generation, naye osanga mu bantu abamuvumirira n'abakola kinga wallahi n'omusiraamu mwali ku bintu byeyatuukako ng'ali mbwa president mu ggwanga lino. Naye bwe twali tunyumya omusajja omuwarabu n'akola ki, n'akomawo ye tamanyi luzungu, twogera luzungu, najja n'atuula wano nga ahi ne tutandika okwogera oluwarabu twogera, naye nga wallahi kigamba mpita ahi, mpita muganda wange simumanyi, mukyala watudde wali. Kati ne ntandika okunyumya nga ye byanyumya mu luwarabu mbivunula mu luzungu ne mbibuulira ono, noono n'ayogera ebibye mu luzungu ne mbivunula mu luwarabu ne mbibuulira omuki. Wallahi ne tula ne tunyumiza essaawa namba ne tuconnectinga emboozi. Awo ng'omuntu oba oliko kizibu ki, kuba Allah yatugana n'okunywa omwenge, asiraamu tunywa byakunywa n'amazzi, kyekiyinza okukulemesa wallahi okwenyumiriza mu busiraamu. Ekyo kisangawa? Osangawo omuzikiti wano wennyini we tuli Makerere Kavule. Mu basiraamu mwosanga essinzizo nga tuli mu kusinza Allah, ng'omuwarabu ayimiridde awo, ne Munauganda ng'ayimiridde wano, n'Omunigeria, n'Omupakistani, n'omuki, nga wallahi bawulidde buwulizi kigambo nti Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wallahi kyokka n'akyama ku muzikiti najja n'akola ki, najja n'asaala. Totulangako wansi ekintu ekyo n'okirowoozaako. Ebyo byonna bibalaga. Omar kyeyabuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti alasna ala alhaq, sifa abali ku mazima, mwe abali ku mazima abalina okubeera nti takbiira ezo muzireeta n'eddoboozi eryaki ery'omwanguka. Ibaada okugisembayo kabadde kakodyo, fenna gye tulina okubeera nti twetegekera. Nzije nga njibajjukiza ibaada yaki ya duhiya ey'okubeera nti tukola ki, tusala. Mu suratul Kawthar abamu gye bayita suratu inna a'tayna, siba mutwe mugiyita, abamu mugiyita ndi ku inna a'tayna, oli kuki, ndi ku lam yakuni, watuusewa kati tuli kuizaja surat Tabbati. Tulina amannya wano mu Uganda, Bannayuganda beewunyisa. Omusajja yajja wano nga ye Abdallah Hussein, najja n'ebikoola nga babisuula ku kyayi ne biteekamu akaki akawo. Bannayuganda ne babituuma Mudalasini. Omusajja yani ya Abdallah Hussein, bo ne babituuma Mudalasini. Naye saagadde Mudalasini, tulina ibaada ya duhiya mu nnaku zino 10 lwe tugenda okubeera nti tutuuka kwa Eid, okubeera nti Eid eno yabiki, ya bisolo, ya kusala. Era wane waffe mu Uganda tugiyita Eid enkulu. Ekyagiyisa Eid enkulu mulimu amaanyi ag'enjawulo ge bayita amaanyi g'ennyama. Ennyama mugimanyi? Mu bintu Allah bye yatusuubiza mu jjana yagamba tya mu suratul Waqi'a, wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Waliwo ennyama y'ebinyonyi mu bintu ebimu bye mukola ki. Ekigambo nnyama ne kijja mu Qur'ani, ngezako bagamba temuzanyira ku kigambo nnyama. Allah subhanahu wa ta'ala yogera atya mu suratul Mu'minun, yogera atya ku nsonga y'ennyama, nayogera ku bisolo. Aya esemewo wa minha yakulun wa inna lakum fil an'ami la'ibratan,
nti mu bisolo ebyo ebiriibwa mulimu ekyokuyiga ky'amaanyi. Nusqiikum mimma fi butuniha, tubanywesa ebyo biri mu mbuto zaabyo. Walakum fiha manafi'u kathiratun wa minha yakulun, nti tulina emigaso mingi mu bisolo ebyo, era mu bisolo ebyo mwe mufune ennyama eyokola ki? Temuzanyiranga ku nnyama. Era nze omuntu azanyira ku nnyama oba olina kyokola ki? Kyonjagaza. Amannyo ganyuma naye Kristo njinuunamu supu. Mukitegera ekintu ekyo? Era olwo omusiraamu ye yasukka ekkomo n'aŋŋamba nze bwe nali nnoonya mu Qur'an ne mu hadithi za nabbi siraba nko nabbi ng'atugamba ndi mujjana waliyo greens, yatugamba mujjana waliyo ki? Waliwo ennyama. Era yaŋŋamba ye ensonga lwaki tazanyira ku ki? Ekyo ekigambo kyali kikyamu. Sindi mujjana waliyo buli kintu kyonna omuntu kyakola ki? Kyayagala. Wabula fiha ma la ainu ra'at, mulimu ebintu ng'amaaso tegabikolanga ki? Ennyama y'omujjana tefaanagana nga nnyama yaki? Ya ku duniya. Mukitegera ekintu ekyo? Allah yatugamba mu suratu al-Kawthar tifasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Tubeere nga tusaala era tubeere nga tusala ku lwani? Ku lwa Allah. Ebbanga lye tumaze nga twogera ku nsonga ya duhiya, wallahi kiswaza okubeera nti tutuuka ku duhiya nga togenda kufuna kisolo kyogenda kusala nga buli lunaku ku simu yo oteekako data. Imaamu nategeezewako nti yateekawo enteekateeka ey'enjawulo wano ey'abantu okukola ki? Okusala. Kigenda kuswaza nga bagenda kukuba ekifaananyi n'ente basobole okubiweereza basponsa gwe ku myaka gy'okola ki? Gy'oliko. Kigenda kuswaza taata ng'omwana owanda eddusu n'omugamba okutemya n'okuzibula nkwagala ku layini. Kwagala ku layini yaki? Ey'ennyama. Taata kyakola adda wali wennyini awali wali we bagabira nawe amateeka n'anyiga anti wodda wali ofuna ku byenda n'ofuna ne gundi n'ebigere n'ebigere n'ofuna ekiro ate n'alagira n'abaana be bonna bana ne badda mu layini ne maama. Mukitegera ekintu ekyo? Obwongo bwe tukozesa obungi bwe butyo n'amaanyi lwaki tetugateeka mu kusonda lukumi? Duhiya nejja ng'oli omu ku bagenda okusala. Mukitegedde ekintu ekyo? Ewasuya gye mbalekera. Allah gwawadde obusobozi bwonna ng'ogenda kusala, gezaako kola ki? Tugezaako. Kigambo kikyamu ekyo. Sala. Mukole ki? Musale. Tube inshallah omulundi ogunajja tujja kwogera ku sunna ez'olunaku olwa Eid. Wabula amaanyi gaffe tugateeke bwe galina okukola ki? Okubeera. Baganda baffe babeera eri mu yawmu nahar mu lunaku olw'okusala, ffe n'ewaffe tubeera mu nnaku zino ezaki? Eza Eid ne ayyamu tashrik n'ennaku ez'okwanika ki? Ennaku ez'okwanika ennyama. Kijja kuswaza nnyo mu makaago ng'ebbanga lye mumaze abaana tebalabangako ng'okola ki? Ng'osala. Kijja kuswaza nnyo. N'omuvubuka ng'osobola opulaningira ebisigadde byonna naye nga tokolanga ki? Tosalangako. Olunaku olwali tetugenda kubeera na bibuuzo, tuza inshallah tujja kukomaawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebyo, tuleete adhikaari eziri mu nnaku zino, tukolere ku sunna n'emirimu emirungi gyonna gye tusobola. In fact nerabidde bagamba mu nnaku zino 10 ziyina enkizo emisana n'ekiro. Ennaku zino 10 zisinga n'ennaku 10 ezisembayo ezaki? Ez'omu Ramadan zizisinga. Enkizo zizina. Buli ibada yonna, kusoma Qur'an, kusaddaka, kusaala, qabliya, baadiya, buli sunna yonna gy'osobola okubeera nti oteeka mu nkola. Beera ng'ogiteeka mu nkola. Bwebanga jjame kalubiriza, beera ng'oteeka mu nkola buli ibada yonna gy'omanyi, tusobole okubeera nti twenyagira empeera eziri mu nnaku zino. Tojja kumbuuza kibuuzo nga kye nabagambye kye natandise nakyo. Omusiraamu yambuuza nti mbaaki nga sisiibye, ki ekinantukako nga sisiibye? Tolowooza ku kigenda kutuukako nga tosiibye. Omusiraamu kola ki? Siiba, ebyo biveemu. Obulamu tulina buki? Butono. Era wetugenda okutuukira ku lunaku olwa Arafa, nooza tujja kulwogerako omulundi ogunajja inshallah. Allah lwasonyirako omuntu amazambi ag'omwaka ogwayita n'omwaka ogukola ki? Ogujja. Era lwe lunaku mu hadithi entuufu
allahu subhanahu wataala lwasinga okujira abantu muki mu muliro n'abateeka mu bantu b'omujjana. Kati bw'ova ku birungi ebiri mu nnaku zino genda kuwangatto, twenyagire empeera eziri mu nnaku zino. Saba allahu subhanahu wataala atuwa obusobozi okubeera nti twenyagire empeera eziri mu nnaku zino, era nsaba allahu subhanahu wataala tugeze n'ebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.